omwaka gugwako omwaka nga gugwako njagala webuze omwaka guno kozeemu ki ebirooto byo n'ebiruubirirwa bye wali osetinze omwaka guno obikomezaawa jja kubeera nsonga nkulu ng'omwaka tugumalako olunaku olwaleero twagala oyagaliza abantu bo omwaka omupya weewaawo wiiki eno gye tukuba amabega ebaddemu ebizibu ebaddemu amawulire agatambudde wonna omubadde n'amawulire agabaagala n'okubanga besse naye olunaku olwaleero tekijja tugaana kubanga twagaliza abantu omwaka omupya ogw'emirembe ku lunaku olusembayo mu mwaka ogwa 2023 naye nga tetunagenda ludda olwo njagala okujjukiza gwe wenna anyumira okusiba ku mizannyo egy'enjawulo nti n'olunaku olwaleero waliyo emipiira n'ennaku eziddako waliyo emipiira Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Manchester United bonna bali mu nsiike kampani yokka esobola okuwa odds ennungi ennyo eri gwanyumira okusiba ku mizannyo oba ku mipiira ye 1xbet n'olwekyo olunaku olwaleero nkusaba weegate ku 1xbet kubanga ekyo kikola kya bwereere ate bw'onooba waakeegattako ojja kufuna bonasi ey'ebitundu ebisukkira ddala mu 200% yes ku deposit gy'osooka otteeka ku akawunti yo okukola ekyo oba okkireiminga bonasi eyo nja kusaba okozese promo code 256C 256 kya ng'okozesa linki eyo eri mu description ya video eno yennyini obe ng'ate ojoininga 1xbet naye njagala okujjukiza nti gwe wenna akawansi w'emyaka 25 okubetinga kwesonyiwe ate naawe wakikola kikole responsibly tomalaga betinga ensimbi ezitali zizo ate to betinga kyomanyi nti kijja kuba kinene nnyo kisobola okuleetera okweteeka mu mbeera enzibu ennyo singa beti yo eneegaana okwasa ali ku ssimu asookedde ddala olunaku olwaleero nkusaba oyogereko nange hallo sebo weebale kuweereza kali ssebo omutundu w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano entebe mu kitolo entebe mu kitolo wali watya muli muti eyo tuli eno twetegekera mwaka mpya kukuma bipiira tujoje okyo omwaka omukadde poliisi ne gavumenti bakiganye ekyo tekikkirizibwa teri kwokya bipiira naye bannange gavumenti ng'eringiriza buli kimu ebipiira tubadde tugenda kwokya byayo bagambye temugeza temukikola ekyo bannange ssebo nga kitalo nnyo ekya nnamwandu ate nga nnakawere nnamwandu ki oyo eyasse bbaawe mbu naye n'amala ne yetta teyabadde nnamwandu sebo yabadde nnamwandu okumala akabanga akatono anti bwe yamaze okutta bbaawe n'afuuka nnamwandu bwe yesse era ne kitegeeza nti nnamwandu naye amaze ne yetta ebintu obiraba mu ngeri ya njawulo naye nsaba gavumenti enoonyereze ku musajja eyafudde alabika ye yaleetedde nnamwandu okufa sebo omanyi tekitegeeza okufiirwa nnamwandu nga nabadde neetegese ne bwe ŋŋenda okumuteeka tutandike obulamu naye omuntu wa munno afuuka atya owuwo oli yabadde okimanyi omusajja oyo yansubiza essanyu lye mbadde ŋŋenda ofuna ng'omwaka nguyingira sebo ate nze njagala okutegeeza nti leero nze ŋŋenda kusula ntunula ŋŋenda kusula mu ngatto lwaki nsonga ki n'okwetegerereza ddala oba omwaka omukadde gugenze bwe neebaka guyinza okutoloka ne guyingira mu mupya onoonya bukodyo olaba bwe guleeta ebizibu byagwo mu mupya gye tulaga nsula ntunula tegumpitako oyo myasi kiri oke sula ng'otunula bibyo ab'entebe mu kitolo tubagaliza omwaka omujja ogw'emirembe
mwebale tuwa myasa ali ku ssimu omulala halo Kuliko omwaka maama nyaba abafuzi b'emmotoka tuweebazo mwebale kutubugawo okay kuliko omwaka maama namwe abakozi b'enguudo tubeebaza bagezezzaako mwebale kuzikola maama mukulu bwangi ssebo nze matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba omuwagizi wa Manchester United etandise okulengera ekikopo kikopo ki ekyamazzi ekyakyayi oba ekyobuuki ebigambo bibeere bitono okimanyi bulungi nti twatandise okukuba buli kiramu ogwasembyeyo wa Nottingham Forest nga si bwe gwalabise eyo tuveeyo nzikiriza njagaliza abawuliriza bonna omwaka omupya 2024 omulungi omunyuvu ogw'emirembe ate okugenda okubeeramu ebibala buli kye bakwatako kabalabe obuwanguzi abali Qatar, Saudi Arabia, UK, Rwanda, USA, United Arab Emirates, naddala Dubai ne Abu Dhabi mwenna njagala okubaagaliza omwaka omupya ogw'emirembe babadde bawuliriza balungi naye muganda wange yesebo nnyo eky'abaana abato abesse olw'omukwano bannange gavumenti eteekewo amasomo agakwata ku laavu bwe ndowooza abavubuka bangi balabika kye bayita okwagala kirala nnyo balina obukyayi bungi emitima gyabwe gijjudde obusagwa gyakaluba naye ng'ate omukwano tegwandibadde gwa busagwa bwe butyo naye kati nze neebuuza omusango bagenda guwoza batya nga batuuse mu ggulu kubanga ono yasse ate n'amala naye ne yetta omusango ogwo tugenda guwoza tutya nga tutuuse mu maaso g'omutonzi olaba ogenda mu geyeena ate nga ne ku nsi tofuniddeeyo ssanyu ovudde mu nsi wesse ate ne mu ggulu togenda kgenda tebagende kweri oyinza osanga nga bagenzi nga tetumanyi kyova olaba nze ŋŋamba nnyo abantu owobusungu relationships zireke bwebeerere wo weeriire emmere yo ozimbe lubuto lwo ebiwuka ne bwe bikuluma mu lubuto teri gw'ogenda kutawaanya weetawaanya weka ate owa kisingako okubeera n'omuntu gw'olinda yeebake then oyagale omutuga buba busungu nnyo ate ssebo nze ku byenda by'omwaka guno nasazeewo ewange saagalayo kitonde kyonna saagalayo kitonde kikazi nja kwebeererangayo nzekka ŋŋenda kugula embwa mbeerenga nayo kendyako nayo keeryako saagala kwesembereza bantu bapangulukufu ate sinja kulwananga n'ababbi oba abasezi wangi ng'otidde nnyo saagala bintu bya mutima ebyo muntu kumbeerako nga alinga akakookolo nedda kakookolo happy new year eri mwenna abawuliriza otidde nnyo mirembe myereere mukuliko omwaka maama nyaba abafuzi b'emmotoka tuweebazo wewale kutubugawo kale soliro omulala ali kusimu halo ani ono Franka galabuzi obadde wabula ebbanga ddene mbadde ku kyeyo Saudi Arabia Saudi wangi kati oliwa nakakomawo ku holiday nzirayo kunoonya sente Uganda omuliro eyo kya eno Uganda atagitya nze gwe ntyate mbi si ya bulijjo tesoboka n'okuba omuvumu njagaliza abantu bonna Christmas ennungi yawedde y'omwaka gujja
Kale ngenda maaso. Era njagaliza abantu bonna omwaka omupya amina gw'emirembe kusanyuka kulya kulaakulana. Yes, oyo Franka Galavuza alabika ne airtime talina avaako bubi mangu bwati. Nange njagala obangaliza omwaka omujja ogw'emirembe nnyo okujjukiza nti Shego egenda kuba ekyagaba loans ne mu January omwaka omupya nga gutandise. Ali kusima omulala. Hello. Sebo obanyabo. Wanji. Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Yes, ku faamu y'amajanja. Agamba atya faamu eri etya? Seba abawagizi baaseno baatemyetemye emmere okwagala okugimala ku faamu. Okusooka nasoose kwebuuza abasuubuzi bafaanana batya bano ababba emmere ate ne boonoona ne we bagijje. Naye nabadde mpitaayita nkyetegereza nengwa ku mujoozi gwa seno nga gujjudde amaziga nga guliko erinnya Mr. Mosh. Ne neebuuza oba ye Mr. Moss owa Galaxy FM. Kirabika yeye yennyini kubanga muwagizi wa Arsenal lukulwe. Oyo ayagala Arsenal kufa. Abawagizi ba Arsenal bansumbuye. Naye omwaka ogujja ngenda teekawo security ne firing squad n'embwa eziri trained ezirina certificate ezirina degree zikuumenga farm. Ng'ogenda kuba ate okisussizza nnyo. Ate ekyannyamba ku mulundi guno tebaalinyiridde sayidi empya ey'oku faamu gye mbadde n'akateekawo mu kasente Letsego keyampa Kaloni. Yes, nzijjukira wakyogerako. Baakuwa sente y'emmeka. Era njagala okutegeeza nti omwaka guno nze nja kusinga kwebaza ba Letsego Uganda olw'okumpa looni eyannyamba okugaziya faamu yange. Ate nga n'ebbanga lye ŋŋenda okugisasuliramu liwera si ttono. Kimpa obudde okumaliriza buli kimu kye neetaaga okumaliriza nga siri ku puleesa. Oh, that's good. Banga ki lye baakuwa? Nze nasaba emyaka 3. Ndowooza era we ginaatuukira okuggwako nga nnina we ntuuse. Ate jjukira nga ne interest rate ntono nnyo ebitalojjeka. Nange nja kugenda nno nfune ku looni omwaka ogwo ogujja. Manyi oyagala kuggulawo laadiyo mpya ove mu kukozesebwa. Bannange nkusaba tojjayo looni n'ogikozesa obubi n'otandika okuggyako amasimu nga bakubanja toyagala kusasula. Bannange tonywa omwenge mu looni. Musajja gwe tokwana abakazi mu looni. Naye nze mmanyi kye ŋŋenda okukola mu ssente ze ŋŋenda okuggyayo. Jjawo olugezigezi, toteeka lugezigezi ku nze. Wandisebo oluyise lugezigezi bw'ogambye anti oli kwefula. Sebo njagala okijjukire nti empty bottle make noise. Era oyinza okuba gwe empty bottle nga tetumanyi. Sinze bottle eri empty. Njagala okusaasira abazadde ab'abaana ababiri abaafiiridde mu lutalo lwa relationship. Abaasazeewo okwetemula ne bava mu nsi eno ewooma nga balugu. Ewooma nga balugu bulijjo. Okuzaama ssebo. Bannange kibi nnyo abaana abato nga Shina ne Rasta okwejja mu nsi mu ngeri ya knife cutting. Kutemagana biso nga balinga abatema ennyama ku bbuca. Kibi nnyo. Ate nawulidde nti omulenzi abadde kinyoozi. Abadde asala nviiri. Kwegamba obukodyo bwa air cutting baasazeewo okubuleeta mu maka. So malicious. Bizibu byereere nnyo. Naye ate nze ndowooza
ekituufu ekiyinza okuba nga kyaviiriddeko Shina okutta bbaawe nkimanyi. Kiki ekyo ky'oyinza okuba ng'omanyi? Sebo Okitugambe ky'olina okumanya omukazi oyo, omuwala oyo teyabadde yekka. Yabaddeko omuzimu oguyitibwa Bootylicious Daisy Ghost. Mujja wange Bootylicious Daisy ow'Ewandegea ye yamwambadde ng'ekikookolo n'amukozesa ebintu bya domestic animal. bye biriwa ebyo? Ebintu by'obutemu mu maka. Domestic violence kireka ky'oyagala okutegeeza. Wabula musajja gwe omwaka guno obadde n'olugezigezi. Nkiwa ne bageza bapima omumwa gwo gulabika gwaleberalebera dda. Era tusaba olugezigezi lwo lukome mu guno omwaka. Happy New Year everybody and Merry Christmas. Christmas yaggwa dda. Olugezigezi lwo luyinza obutakusobozesa kuyingira 2024. Ate nga sinnava ku ssimu ssebo. Yennyabo. Nsaba abatuweereza obubaka bw'omwaka omupya. Mwetereeze. Lwaki? Mulekeraawo okutuweereza obubaka obukopperere. Omuntu n'akuweereza obubaka bwe baakasindika ku masimu omutwalo mulamba. Bannanga omuntu anampeereza obubaka obuliko forwarded nja kumukuba empi. Wangi? Osanga omuntu omukulu ng'akuweereza message ku WhatsApp ng'ejjiddeko n'akagambo forward many time. Forwarded many times. Si kyotegeeza? Olwo olugezigezi luyinza obutakuyamba mu 2024. Yes, abezirobwe tubagaliza omwaka omupya ogw'emirembe. Ali kusima omulala ssebo banyabo. Yogerako nange hello. Muyingire tugende. Mwanguwe. Yingira ssebo essaawa eweddeyo. Obatwala wa? Nga abalala tebannatusookayo. Kibulenge. Obatwala wa ssebo? Alo. Mukulu Poti. Nsonyiwa taata. Lekeraawo. Bw'otyo bw'obadde omwaka gwonna. Just genda ku nsonga abantu obatwala wa? Mbatwala mu mwaka mpya. Banguwe. Omukadde guguno guggwako. Bulijjo gw'obatwala. Bature mbasomose omwaka omukadde. Weefudde Katonda gw'osomesa abantu. Nze Kiwulenge Piriton. Omuvuzi wa taxi wano Nansana ku Yesu amala. Meya to be 2026. Kakati Kiwulenge omwaka guno omupya toddangamu kweyanjula. Olwedde tukumanyi. Nze bwe mba njagala okweyanjula waliwo etteeka eriŋŋaana. Teririiwo ssebo. Kati lwaki tosirikako n'obunira ne tuyingira omwaka omupya mu kasirise? Ekyo kizibu nnyo. Happy New Year. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive.
To be part of the hyper bonus promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.